very, very good kisser to yenyinyala. Once you kwenyinyala in kissing, you won't do it. So, I rather let you put salivas all over my mouth. And I enjoy. I don't care. I don't know yagalekako si good kisser. Oh God, I can't. Kati betulidda ku topic ndigikuwa nayo. Okimanyi no types za kiss ziri 11. But this is nja kuddira lumu wecho. Kiss, simanya kiss. Kyovula bafa tuli bakadde. Naye baaya akaana akawala akagamba nti nagudde mulenzi w'emyaka gyange but mind is better. Because tulina obuntu bwe tugenda ntuwa obudde ntubusoma n'ogamba nze kano kengeno mubbirako obwongo bayira buli mulenzi ali wano buli mukazi ali wano ng'ogwa mu mukwano bw'oba okola omukwano oba nga muli mu nsonga yonna ezimba omukwano olekangayo akagambo ke bayita kanaye mayende simu tagaba kasente takata naye wali nga n'essimu eyinza n'okuyitako emyaka esatu n'akuba naga leero nkuyite ntya my boyfriend my ex. The one that got away, Ani. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Okay, hi lovelies, how are you doing? Welcome to Love Life. Dorina Sasrandine Mayende. Chambita kanya kafe kali akedda. Myers. Yes, doctor. Yeah, you know. Si doctor ebyawa. Doctor. Ani atandika erinnya lya Myers. Okwasoka no ebanga maga Myers ninga bafana atya. Roma atwati kwa neba mitanga Eve. Kati ali UK. Kati ye yakayita olumunga tuli mu lukiiko. Kabayizo binaga kanyumye. Nagamba kubana ali nkola naye naga production. Kanaga kati nga Myers. Nani batandika olwali Myers era Myers. Nenkanyweza nange. No kanyweza. We are cute ne. Ningamba kanywedde. Ndikanywe kwa kutani kama so na wiranga Myers. Dr. Wabakyala. Atajukiraga singaze zija kiro. Lumo twa these meetings zine good. Kamba yono. Anemfa wadenga yono Myers. Dodo wasoka kukubagana mo. Tukira wasanga tuli awo nga tweraga bitya. Mwani mweragedda. Ndenga tuyenje nga nange neeraga nga sivu. Awala wajja naye weeraga lintugo naye nga manyi n'akaganda n'akamutoka manyina. Ngase weche kubya oluzungu wali wonna nenga. Anti budayina. Ochimanyi abantu baloza simanyi lugu. Nagamba nemba. Okay, Luganda nyizo kwa sogera nga mwembo. Naye ngulumanyi. Kati nga ku radio we bante kokola radio yo Luganda sibisogera. Mwina international ya mwe. Dipa ya. Naye nakulira muno. Nabagamba zinakwenda olwakwakale mu kukula Luganda lwayi nsono. Ya wakanga kizungu kitagalanyi. Nentagala no ngajagala kuyingira mu nenga ataka zungu nkatya. Nakuba ntya kyako mu luzungu. Myers. Amanye ebitambula bye tubatwogerako. Naye olyote? Jante olyote. What has happened? You're busy cutting weight. I am cutting weight, my dear. Stop it, please. I want to be lifted. That's enough. No, sweetie. Let me tell you. Tewali yangamba kukoma samu. Tewali yagamba otandike? Tewali yangamba atandike tewali yangamba ati nkome wano ngenda kukikola mpaka wempulira nga mfunyemu emirembe. Trust me. Okola bikusanyisa. Zekati guno mubiri gwange nja kola buli kimo kyenjagala. Tinanga funira fetu. Bonowira nga nkoze ebina gwendeka. Bowira nga nkoze ekitumbu endeka. Siri yange. Nengo li how? Ndibali ngoyamba the white. Dero. White trouser, white mukulika press conference. Today is a Wednesday tubadde tulina press conference yaba naffe. Mbadde omu ku babadde ba challenging anti ba comedians abakulu n'abato. Nga bali abato bagamba it's time to ve ku lane tubaleke bakole. Nemba jjukiza yakagambo kamuna katinzira mu bajjukiza era even ne kuno ku bino yine emikutu ya TikTok bicho bisango lina gamba Mayenda at 55 now ina TikTok. Don't be stupid. Oluguudo lwe bayita oluguudo. Kasoka ne kaba akaki
akaguudo ne luba oluguudo nga lwa ttaka okay ne balukola tamak ekyo tekyalufula nti terukyali luki luguudo ekyatandikawo nga luguudo fe abakulu abaatandika mu comedy newankubadde kati kuliko tamak ayinza n'okuba kale nga asusse nawo nga kati bakola luguudo lwa pavers tekitegeeza terukyali luguudo naye bategeeza kintu no kati gwokuze va ku social media kyawandikibwa social media nga talina limit ntegeera mbi ya mufirika era ama bayatu yes because all this gold kyakubiri wateekwa okuba gw'oyigirako ebintu akuwabula exactly oba oli ensi zonna zigamba nti no abawabazi ba president ate ne bama ne bagamba the elders true kati olowooza nigwojja kivuga mu ggwera oli ate era once upon a day naawe bagenda kuyita old nyina kyembaga bw'obanga otuuse naye mukama nga kati era kyembaga nti leero omwana gwe bazadde ensambi oba mulago bw'abatunulira bo nga bwe babadde kati agamba maama alaba enkanga kanembaga buli woba okiyitira omuntu ndi mukadde ate nawe wali akikola ki azigenda akikuyita ate naffe era tulina be twasanga ku lane bakyaliwo ate obukadde sina buzibu na bukadde I have no issue nze nange sikinaako ttagali era mbagambye okaddiye mutima nga mbalaba bano era nga bwogambye entegeera mbi ntono era nze waliwo n'omu gwe ŋŋambye nti leka ate kulabisa bali wano nti ogwo omutwe mulimu buugi mwandigwanye kubaamu bwongo tekozesa bulungi omumwa oguli ku mutwe bategeere ndi n'obwongo bufulumya bituufu ng'omuvumye sivumye mbadde mutegeeza atereere mu kitu kati olaba ekyo kyowulira kyogamba okuyita atereere mulayi kati abakuba ye abaita agenda kuŋŋamba bati abatajja kuntuma nti bange nindi emmango babyogera naye kati nze wulira gye muyise ne munnyonnyola waliwo n'omulala ze nansikamuko awo nampaayo n'ebbiri nywe soda naŋŋa nti oyina atirale z'otukubye naye nga ziweta nnyo amakoona ng'alina omutwe yasobola ozitegeera kuba nina ne product gye mbagerezaako nti these days nze nakula nze kenyini ogenda okukula nga balanga soda wa coke okay naye nakati akyakola ki bakyamulanga newankubadde other products bazikoze tekitegeeza nti oli mubi yavaako gweyingire mu katale ovuganye then give the people ekisinga okuba ekyabatiini kyowuli ekirungi nange mbawe ekyabakadde batuuse nogamba ne be mwali mukolera those days baafa bafanizi baffe mbu baafa ate if the actors were still alive then ate bafanizi bonna baafa bati mbadde nabo ennaku zino mulimu abatiini be bakolera ng'era nabo bafa so si kyekindeese kati kukyaba abe kigenda okubaayo okuva weekend eno ne weekend ejja ku theatre Bat Valley Theatre kwe ngenda okugatta ekyanga ate banyiiziza mu production yange nina production bagiyita abasantiri yeyo 27 ogw'omwenda nga celebrating 25 years in media and performing arts ku theatre la Bonita kati ate nyina byennyongedde muli okubalaga nti nno ogenda kujja mulabe la cream ennaku zino abe mukibi omanyise se kuguli bamuyise nti mukadde nagamba andi kuyita omukadde bada ensesene nga ne bannange abadde bategeeza nga bwogamba mukadde w'ekkanisa nti omukadde wa Katemba naye ate bwebadde ndoza bakigamba yatakitegeeza I love the fact that these days mulaba mu gym abikola era ababuulidde awo abagambye banaani asobola okunyingiramu right abananaku zino kyebatamanyi abeeyita abato abalooza tebajja kaddiwa ogere mutula nga ate surprisingly yalabika ng'omukadde ekyo nkibagambye off screen waliwo omuwala omaze mayende wabula okuumya omutindo ne mugamba kati 25 years ezomanyi mu media ng'omumanyi naye I'm going to make 55 on 29th ngenda ku celebrating 25 on 27th then just 2 days ate celebrating 55 naye ate babadde abavubuka babiri nga n'omu alinamu kumaliwe nimbaga kati kunze n'oli ani jjajja nze lwaki statements unseka nengamba enewe obwongo buugi nze balde nseka bila nengamba kyekino ekivumo olaba kyakabinyo nenseka nengamba wamma kakati waliwo kyeralabye kakamino nakabadde katambula recently Daktari Chameleon Dr. Josiah ayo nakayimba kapya nkagala nnyo nange tatulira I love it andi kati ndowooza olabye kibayita obukulu akyaliwo ye obukulu mu kintu asinga ne bana abeyita abata abaliwo era bongo buugi n'agamba bannange okubeera singo bannange kinyuma because nawe kati singa ne mukweraliikirira so akutunulira bawala so aba complimentinga nga the way he's trying to put it like man single life is a better kubasajja ndowooza wabadde agamba kubanga agambye he's free to compliment and to stare n'atuna n'agamba oli baali bamukuba empi
anti jukira kati bali bamanyi nti nomukaba simanyi ebyempi naye kira kandoza bali bamanyi nti first of all society manyi mufumbo kati embaga yagikola yali ya nnyonyi helicopter mu bbanga nabali naliyo embuya kukerezia okay kati nengamba okay sisekeza ufumbo temuli kyamaanyi single life is better. Marriage is a prison. I think a life sentence. Life sentence. Yes. Nakazibikapo yagamba nti okugenda mu manya komera kasitaka kutana n'otuuka mu church ne bagamba kola booti engalo n'ozikola oli n'ayambazaako ng'omanya asiba ebisumuluzo then nawe ng'oyambaza kuli ebisumuluzo yamugamba till death do us part. Waliwo ebintu bimutandika okweralikira nga mandi bikoze bya bulijjo bikolwa abantu bonna naye nga akuuma kano oba ekirayiro kiri ekyaliko abantu abangi kikufuga niga naye wandyagadde true. waliyo ebintu abantu abamu bye bataakolako okuba mu biseera bye baali tebalina ssente oba busobozi kati bafunye ku busobozi ne ssente nga bandyagadde mu budde bino babikole naye embogo gye baakola ng'ate baawasa kati senga ng'omusajja alina empeta abeera mu bugirls nga 6 mwabojjera dansi buli omaga oyo yenna omufumbo takuumye ekitiibwa ky'amaka kati mbu olina negwolina okukuumira ekitiibwa yes omukyala bwobanga omwami wo taliwo nga wamufumbirwa olina omukuumira ekitiibwa ekikyo weewunya ekyabazadde bo ekyamaka gammwe mwembi ekyekyalo kyewammwe kowava ebyo bina lyekkomerero lyowulira anti bw'okikola nga bagamba nze simunenya kati okimanyi neggwanga libeerako nze simunenya nnenya kati gwe toli mu kigaye simunenya nnenya abakiga kati olaba neggwanga bwolivumisiza naye gweokoze ensobi zo mu bufumbo olina amaani agamba simunenya nnenya beekabaale kati olaba n'ekitundu kyama bw'okivumisiza naye bw'oba toli mufumbo obyekola byonna nga teri afaayo nti bashize mu kigo bashize bwati bavumisa ekika kyonna obufumbo bulina binyo emigwa gye buteekawo awo egitawaanya bw'engeri zonna si bwampeta bwokka bwe tujja okugamba kubanga olaba era tukwana abakazi n'akugambirawo nga ndi mufumbo kitegeeza ninako ring already ninako fence endiko kati kitegeeza mukazi watu akugambye nga ndi mufotaga nti byongamba sibisobola ola agambye nga ndi mufumbo ekitegeeza nti kale byongamba bikoleka naye olw'obufumbo bwange ekkomera lyennina sisobola kati eriyo nabateekako kano nga ndi mufumbo ebizibu ono obisobola era abasajja abamu ne tuddamu nti nno nja kubisobola nemweraga nga kyotegeeza nti Mr. wanaakumanya munaamalaku nakwanako ku mukazi nga bba w'amagye nanga nze sigenda gana kyongamba emfaki nange mpulya bulungi kuba tulabika bubi mwandingwandide naye ono n'omalako naye nimugamba yaluwa nandaga essimu nemuga kati ondaga mwannyeko naga mukubire nga w'amagye nanyiga onaga afande olinaddamu yes baby nze tewali yaŋŋamba tewali yanyiga switch etambula nze natandikirawo nze ani asigala mu masasi gaalaba ate gwe wagamba nti mukubire wali emanyi ti nanjagala kala antisetizi nga mwannyina naye kasooli aga yes baby maama nakwata awo kati omukazi ng'alina bba wa mmotoka mwabenza abalya nga temusobola kwenenya mwenenye kuba bajja kukusimula emmotoka omenyeke buli kitundu kyonna omukazi ng'alina bba wa amagye totagala nimugenda nemusiriwala ebyo mbutujja mubala nemumubala bubi najja ababala oli mutuufu n'abakazi abalala oyinza ottagalamu ekitali kirungi naye kale bw'owulira ng'olumi buganya okukendera oyinza ottagalamu n'oyogera so kati gentleman oyo bw'ayogera bw'atyo nti bwe nasigalako obwomu ne mba singo nempulira emirembe yes kituguddeko abasajja bangi that's why abasinga mumufuna ennyumba eyo kati bw'otebuulirira bulungi oyinza obutaddamu kuwasa kubanga kati kankuuli ekirina no ku njuyi zombi dodo omukazi yennyini bw'ava mu bufumbo n'agendako ko ku bulamu bwe naga wabula kati ku luno nsibye ndi ggumite mayende okimanyi nti asooka n'anyumirwa abaana ne bamulambula awo bw'ataba mugezi nnyo nga naye anyumirwa byabadde ayagala abifuna byonna abigendamu gy'agendamu nga teriyo amugambako tobigendamu then ayinza naye obutaddamu kufumbirwa neyesigalizamu obwo obulamu naye n'omwami naye kisoboka naye akatiibwa kaliika yavudde waani mukyalaani kafa abantu abasinga balemedde mbufumbo obwo obutavaamu nga bagamba
kiri ekinaddako kunjogerwako nti abantu batandika egyo miyayo gya kuno kati oyo nakyeyombekedde oyo gaali ya bonna kati mbasajja tekibayo nnyo newankubadde ffe tuba naffe twekola ebintu n'agantu naye ekituufu kyayogera kituufu oteŋŋana n'omukazi ne weewaayo ku mutima gwo n'ogaa nti nno mutadde ofunamu ku ddembe ddala bw'oba ng'olina ssente obatuusaako ebyetaago byabwe oba tosobola bibatuusaako kisigala kikukosa omukazi ali ebyo naddala nga yagenda n'abaana ayinza okukubira essimu n'owulira ng'ensi ekutamye n'ogamba baali wano nga gumu 2 gitumala nga n'emiro gya bbogo y'ebiri gitumala naye kati balya kiwaguwu byawulira nga omumalu yange embogero okulaga omusajja agamba bannange nze famire mwantama like abaana banogamba naye yaba abaana babo kiki buuma nti bulya biki nagamba naye abaana babo nange ndiwo tuli mu makaago ngalaba mumukoya ye mwe mulya biki ebyo buli kana eddembe lyo weriri kameri lyagamba tufu ate nno eddembe lyo lyayogerako liri mbintu ebyo bibiri kusanyuka kuno okugendako wabweru nga bw'oyagala n'eryokudigira abantu ab'enjawulo awe wasinga atali agenda kukubira basikubuuza buli ajjawo amanyi nti azze kwawe si wawe arena teriiko nnyiniyo gamba nti omusajja we omubiri gwe ogutuusaako ku bintu eby'enjawulo kyokka nga luli walimu okwesiba mukongoga nateekawo nomuspendingako nga ate neeka nyina okuspendinga okimanyi n'okuspendinga kwa waka kutuleetera obutayenda newelimitinga negamba sobenga abasajja abamu n'atuuka ekiseera n'abula numuliza message nga yaddayo ku makaagi yebuzabuza taziraba yefulanga aziraba okugyako omusajja nga muwumba tuntu abasajja abasinga ffena tugamba makaaga nge first dodo onkubira n'ogamba yes wanjibeebe ebyo n'obunnya ne tubweyita n'omala n'ogamba lwakuba mwina akantu kama kemwesirisaawo kati nze nenetandika baby what ogera simanyi lwakuba oyimiridde naye noga yogera kaki oba ogamba bansindikireyooko emitwalo 2 ku ssimu wano nina kyendimu muteekwa okuteekawo obuzibu waliwo emergency naye ekintwala nyongerezaako kaakati nga mazima mulimu 2 mu gumu nze kenyinze natunudde awatali manda nze natunudde awakendedde emmere nze mmanyi obulungi paketi y'eŋŋano bwe yaggwawo kyokka nze njagalako ekipa za bbiya 2 nze njagala ne transport w'enkya oba kale fuel w'enkya kyenva nsooka ne ŋŋamba abeeka kikulu kubanga amanda gagenda kulwawo okwo ng'ensawo tukyagiina n'emmere n'ebirala n'ekirala kimpeesa ne ku kitiibwa nti ndiisa abantu bange ndabirira abantu bange okusinga ono tumuyita okusinga ono musege begimutaba bwettu bwe tubayita omusege tubeera basege tugaba musege akubye kati obeera kabeebi oba akaana kattu nga byakatandika bwe kigenda kigejja n'ompangaalamu emyezi 6 ku mwaka bayita mpawula abawala oli weebweru towangaaza mwaka nga toli mukyala we nti yakuwasa n'akuteeka department yagisasula bike omukwano ogwo nga toli naye toguweza mu mwaka nga bwe yakulaba era akyalaba kati ate jjukira okuspendinga ennyingi ku mukadde gw'endudde naye nga si mukyala bange spendinga ennyingi ku mupya ayingirawo so that omutima gwe ngutengulaguddeko kitegeeza bweba side chick nga ndaba omusajja mu mwaka gumu tampadde bye mbadde musuubira bye mbadde musaba muleke n'okuweza mbadde nze nkugamba toguweza ogambe siguweza okugira ng'olina enteekateeka nti maaso wali kufumbirigano naye bwe kitaba n'omwaka tewandiguwezeza na muntu ono si ye pretty wange Prettyana okitegeera so omusajja mutuufu enjuyi zombi nze kuba nina n'omukazi gwe nali ndabyeko banaye yatutambuza ayiyaya yagamba nasubwadde ensi yonna bambi ye olwava ku university kwe kufuna omulimu kwe kufumbirigano yazibuuka ezimu oba wali buli kyebagambanga nga bekyakugenda mu babiri jjukira bw'oba nebbaawo teweekajjabula mazina g'oyagala olinda bw'alisitukaazine olyoka ozina okugjako era ng'omuzinira wano mu maaso waali oba okugjako ng'era embeera gye yakkwaniramu yali bintu bwe bityo bya dansi naye bwe kibanga mutuufu yakkwana ebintu ekifo kyali hambahamba embeera bwetyo yenzikakkamu yagala okukuuma kati omisinga ebintu ebimu kati wogendako mu bagirls maama nyolokola bwe banyeenya akabina nga bakawese bati
Nolyokola ku bakola ku bugalo, nolyokola be basunda ku mata. Nuga mama nali sisunze na ku mata. Ate jokuba olwokuba nti obeera n'abasabiriza bangi mu biseera ebyo ate nga ba providing. Olwokola ku nviri ezitegeerekeka. Jukira omusajja bw'omuganda enviri za 7 ku 8 agambira Dodo, are we serious? Yeteeka namu, are we serious? Nina plans nyingi nawe. Ezo nawe. ku mutwe. Ngati chikopate na plans nyingi. Kati ate ogenze ku mwana kuluna ayagala okutengula omutima, osaba 7 za nviri n'aga nti mami akazede kako ke katudde ku simu. Kubanga mmanyi ojja kubaako ne byeweetaaga. Okay. Kati nojja okolako enviri ze zaataano n'ogulayo ebintu byonna ossa mu nju. Omwana omwala oli yasiba house. Yasettinga house nga n'omusajja bw'egituukamu gakiriya wadda. Ninga fridge ye ine ebyokunywa byennaako baamu bakyali bange bajja kusalako biyina okutuulamu. Kati ekitaali wa mwami. So fenna enjuyi zombi bwe mufunamu akadde akaba wekka n'owulira nti ku mundi guno maliridde sikyazzayo kuba na mulala. Obulamu bukunyumira. Bulalamu. Yes. Okay. Ate bw'omu nnyo. Kakati bane bwoyogedde ku ekyo okumenya stress si nnyangu bwoyogedde ku byamaka nga sinaba bagenda ku birala. Waliwo gayi n'akabeera bakati oba badde musirikale naye amaze nejja mu bulamu bw'ensi suicide right. Nalekawo notes. Nti. Depression. N'agamba mukazi we tojja kuddamu kunda bagendedde ddala naye omwana waffe mulabirire waliwo obuzito buli ku account. Nyamba. Lwaki ondekera omwana? In my head, lwaki ondekera omwana knows that it's okay. Nga n'account eriko ne ku busente. Ku busente, obise na busente. Olaba gwe bigaani, lwaki kati nze ondekedde? Nekaba naye bannange. That's why in my head I be thinking, kugenda mu bufumbo kuzaala sooka ofune sente. That's what I'm thinking because I mean obeera overwhelmed. Ola nga bwogamba nti busabasajja bagamba ye banaye mulya nnyo. Olaba batasobola stress oyo. Nadda. Abamu ebeera kasi nga ya family yaabwe kuva dda. Nga they are cast. Nga balinayo omuntu oyo kize kitambula mu lineage yaabwe. Bebe bobeera mu families nga bo waliwo abatasukka na 30 years. Bafiira mu 20s. Waliwo bali n'ekyo kibaayo. Bwafuna emmotoka ayina ofuna accident. In fact waliwo omusawo omu yali psychologist omu yali akinyonyola yaŋŋamba bagiyita kale nga jini bw'onoogiraba nti jini yaabwe gyekiri bwe baba tebayanguwa mu by'okukisabira oba ng'okukiroga bakyerogoleko. Naye bagenda ng'ebalondola kati oluusi beemukutte kubanga omuntu asobola okubanga ne ku akawunti waliyo essente katugamba akawunti naffe erina emitwalo 2. Okitegeera. Emitwalo 2 kaneke omudaala gwa chapati. N'ogamba omwana wa chapati abaana ba chapati kati baalinya babasaba mutwalo olunaku. One shift. Ngabali kubanga bamu bakola overnight. Yes. Kati one shift eri ku muki. Kati naye nga mitwalo 2 gimala okujjako esigiri katoni y'engano butto nga toguze kidomola kinene ekimeeza n'omutwalo gumu gwe bawa nannyini dduuka woba oyimiddwe bagu mu kitundu. Then gwe sigwe wenyini weekolerako n'ogamba omulenzi oyo day shift yange omutwalo gw'amagoba oguvaako weka night shift yo ate nga ne capital wasigala mu asula omutwalo nga ne capital wasigala amukuuma oyina okubanga omukebera bekasi olabe nti mitwalo 2 gikyali mu gundi mu capital waffe oyo mwali business okitegedde so oyo buba butayiya ng'oweddeyo bugu. I know. Fenna tubadde ne depression fenna tubadde ne stress naye twatuula ne tukola gye bayita double thinking. Ekigambo kye bayita isolating yourself ne wejja kubala n'osooka ogenda otulamu weka kyekivirako abantu okwetemula. Talk to someone. These days olowooza lwaki tutudde ku set eno to help another person. Bino si byaffe. Era waliwo n'agamba bannange bulempita mu video zo biki badde stress n'ensekasekamu. Dodo nze naawe tubaali tusobola okutula abantu tubinyumya nga tebiriko kamera. Naye kibi tuteesaako kamera simbu tunoonye sente ku YouTube wabula we are helping another person. I know. Ategeere bwe biba. Omukazi abadde agenda kuno bakitegedde nti mugambye bw'onooba n'ogenda mu nnyumba yokka bagenda kukankabula bakukunye $1 okitegeere kati yeerowooza munaga wai beta nemba bwenti oba nedda kaŋŋende bakankabuleko ayinde tantiisa gwe n'okola decision yo nga nnungiko kati kuba nakugaidingamu kati bagamba ekisookera ddala bw'owulira ng'obulamu bukalubidde do not isolate yourself. True. Sooka onoonye family members
Beba bangira beba badde mutawaana tekisobola kubanga oluddo lwa mama n'oluddo lwa taata bonna mutawaana. Ekyo tekiina we kiri. Nti enjuyi zombi banta banvaako ebukoja ne mu family yange. So konoonye kuba family members otuleko nabo osikinge advice. Yeah. Bwegaana mu abo genda mu friends. Kola groups 2. Okay. Bad friends and good friends. Good friends. Bono jajinge. Bw'omala ekyo bwe kigaana talk to elders abali ku kitundu. Omuge genda otule wali musajja mukulu alina oba atunganga to ku street oba alina adabiriza bidomolo oba atunda maano omuge ne papa mwensi mumazeeko nayo mutya paka leero. Akuyiseemu. Buli kyolowooza nti okirimu oli bubi. Duda abantu abakiriema abali obubi ennyo okusinga gwe bangi. Bangi gye bali. Omuntu alina n'akawunti. Kitegere. Niwe bebaddeko 5 okimanyi nti eriyo omuntu tamanyi bwe balidde kyamisala so tamanyi bw'anaalya kyaggulo nga naye n'olusa agattako tamanyi nsula bw'eneeba. Naye era asigala tobalaba nga bazunga n'agenda eri n'akoma eri n'adda aba abalamu. Nga boogera na bokka. Yes. In fact waliwo naye musawo psychologist omu yaga nti okwogeramuko wekka is a healer. Kiyamba. Okay. Ekyo kyolowooza nti oyogera naweka. You speaking to someone gw'otolaba. Asobola okuba devil oba angel. I know. Era ekuddamu. Mu lulimi olwo olw'okasiru ekuddamu. Kyova owulira ogenda n'owulira nga weddamuuko n'oga nti okireka. Kitegeeza waliwo abali akugambye nti si kyamaanyi. Abasajja babeera omwo mu taxi n'omulaba nga abalengalo. Nga yogera yekka. Namala n'aga banaanywa obuugi. Olabe nti era alinawo option. Yeah. Kitegeeza akawunga gye kali naye kaabatamye butami baakalidde ennaku nnyingi. Naye kati kale kabanywe eki? Obuugi. Tagenda kwetta ku lwekyo. Tasobola kwetta ku lwekyo. Basurviving. Ebintu mu nsi muno bihappeninze. I know. By the way, kipya. Spin like this. Ate si kugwe wekka. True. Omusajja gwe bayita Muzata Sheikh yafa bambi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Yagamba buli kintu ekikuliko leero kiina abalala kirimu nga bwe kikuliko bwennyini abalala emabega omwenda. Oba kulembedde bukulembeze naye muli mwenda nga bwe kikutuuseeko oba mu bulungi oba mu bubi. Kati awo nyini woogambira mukazi asabye emmere mukazi agize ati ne mu Russia balina gwe bagisabye ne mu Ukraine ne mu Malawi ne Mali nga bwe babikusabye. Naye alowoozezza mu ogwokubiri n'agamba kale kandeete ebikuta by'amatooke bali ebyo. Okay. Naye teyejjewo bwe so sigenda kunenya mulambo bwe gubadde gwagala naye gukoze ensobi esinga okuba ennene. I know. If he male Katonda gwe yakwasa obuvunaanyizibwa nti kwasizza ensi n'ebigirimu byonna obikulembere alemereddwa then omukulemberwa omukazi alimala kati ate kyewunyisa omukazi ajja kumalako wabula kaasa agisize mu famire ne ku tuma agitadde ku bwongo bw'omwana. N'omukazi yennyini amukosezza nti another man coming nga wakukitundu kwa mumanya agenda mugamba olina kisilaani booba nabo beekola batya betta. Okay. Ne mu famire ye wabe w'omukazi naye tegwagenda nga kubula wanyiiga nkunywereko omwenga aganti no nakyereja wotolyeyambululirako mugga okyatta abasajja bangi ngone yeetoga jozi era kiddemu kimulume ne waba wayize emyaka 10 so gwoba olowoozezza ku ggwe naye ogenda kukosa abaddako n'ekyalo kyammwe. True. Nti ku kitago bookobetta kitago baayikoka ekintu kyako ekyetuza abantu. Biwulira emune bulebaka n'omukazi omusajja afa asiraana akola biki katenga gashumba omuwidde kye yagambye the girl twetambulire the man the big man okweganga nze Uganda okweganga defend yourself mugende mwegange. Yes. Kweteekako security. What is security osobola ogyeteekako mu ngeri zonna okweganga kigambo kigazi naye abantu balowooza nti kiri tradition ekyo kigambo ne mu kkanisa era kye babagamba wenywerezeeko Kristo n'obukuumi obwaki obwama. N'ab'eddogo basobola ye agambye weegange bagwe weegangira Mukama ekisappi ayagala okugenda mu ddogo gwe gye kimukolerera ate kyogendamu nga tokirinamu bilifu era tekikolera. Bw'ogenda mu ddogo kuba wawulira Mayende yaloze show ye 27 August n'ayoola abantu nga toli wa ddogo era tebikolera. Tebikola oba tolina bilifu. Okay, I'm getting biri biddiza nabyo abiwuliriramu
ngera ne Katonda bw'omuwa omwoyo gwe nano ogamba Mukama nsaba 27 September kula Bonita wa pipe line bagisimbe koona eri ku kkubo nga buli jjero badde ojja omugamba Mukama ku bintu byo agandi nga bw'osabye oweereddwa kyeva mbagamba nta ono yangamba nti ngende bamusaba gundi nengendayo oba simanyakani bye byamukwera nze byagana walina kukkiriza museeko oyo nze seeko omu yaŋŋamba ko nimayire geno ndeetera ebikuta by'ebikajjo bye baliddemu nempita ba laba gwe bootunula n'ebbali omuzambo kibi eyo dduwa y'amaanyi maama duwa ne muga nanga kaakasa nti tekuliko byo by'olidde leeta byabalala kati era kyovula abantu abagezigezi ngaffe bamayende ne bwemba ndya ebikajjo ebikuta byange mbikoŋŋaanya paka nga biri mu kasasiro ate ne mu kasasiro mbisindika wansi akakamwako kujjudde edduwa n'emikisa era n'abakazi abagezigezi tebakkiriza musajja yena buli omu kumalaga mukiisinga blessings zijjudde ku mumwago ozimanyi obulanga baga nti olulimi lulogo oba olulimi lwe luleeta omukisa olulimi lutonzi kati oba ojja kisi tolubojjeramu olulimi takugjeeko omukisa gwo bahati yako ndinako kati gwokisinga ow'omuntu olulimi gwokisinga otya ogwokisinga lipusi zokka waliwo tayimu y'akalimi nedda mama olulimi nedda si buli kaseera naye waliwo kakadde nga kaakalimi tojja kikola sikikola tukoma njagalaako nkikulage oh please just for experiment please nah I don't do that but I will teach I don't do the tongue situation teach me for what no I don't do that we do anti yemwe abasiga abawala amalusu n'obulwadde infections by'emimwa kakati wulira amalusu a good kisser teyenyinyala a very very good kisser teyenyinyala once you kwenyinyala in kissing you won't do it so I rather let you put salivas all over my mouth and I enjoy nga ondeseka amalusu ku mumwa I don't care I know yagalekako si good kisser oh God I can't kati betulidda kwe topic ndigikuwa nayo okimanyi no types za kiss ziri 11 nja kuddira lumu wekyo kyovula baffe tuli bakadde naye baayo akaana akawala akagamba nti nagudde mu mulenzi w'emyaka gyange but mind is better because tulina obuntu bwe tugenda ntuwa obudde ntubusoma n'ogamba nze kano kengendo mubbirako obwongo bayira buli mulenzi ali wano buli mukazi ali wano ng'ogwa mu mukwano bw'oba okola omukwano oba nga muli mu nsonga yonna ezimba omukwano olekangayo akagambo ke bayita kanaye mayende simu tagaba kasente takata naye wali nga n'essimu eno eyinza n'okuyitako emyaka esatu n'akuba naga leero nkuyite ntya my boyfriend my ex the one that got away ani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp paka oli lwaga kyonna kyoyagala mukwanaga wabula oli otya ggwe naye ggwe no njaga kukulabako kanaye kamuzuukusizza kanaye kange atambuddeyo tebali bakakola naga kanzirewo oli atagaba ssente naye kanaye kange akankolemu akantu kaako magada olira kali kunjuyi zombi ne ku bakazi ne ku basajja so tuddala ku kiri ekikyo temwetemula temwejja mu nsi nze nayita mu corona nga nali mmaze okuwummula omulimu gwe naliko nga bampadde ne sente benefits zange nze nawummula mu January benefits ne bazimpa mu Samona corona n'abeerawo mu March 18th March ndujjukira nga nkyayinawo obusente butono ng'ate nnyina amaka 3 kati bansibidde mu maka emu eri wali amaka amalala 2 bakusubira mu maka agasooka oba nali nze namanyaako Alia because teyalanga ku 18th it was over Thursday nali ntegedde ku Monday because abagagga companies emaili ze zasooka okusibibwa emaali nebanga tekyajja so twali tutegere kuba baali ffe bamaze no tugamba ba managers genda kubanga tulaba bwe mu
Abaana balala baba basigala nga bakola. So twali tutegeddeko already kati neera sakola kati neentambula nenzira mu maka makulu. Nsibirweyo. Wana byonna byaggwanga ligenda kusibwa. In fact baalanga kusaba nga 12 nezigwamu okunaye ku 10 nze nali manyi. Wow. Nti president esayo nagenda ku tuba ina sources ezo ekigendo kwa pendi. Kubanga kyali kipya. I know. Nempyata nengenderawo makulu. Jukira nali nakafuna accident nga mmenya akagera akasajja. Hey. Yes, ati muno era kyovola ngenda ku celebrating 25 years. Ngenda babuli challenges and the goodies bye nafunamu. Namenyako ku kigere kino ekisajja nga nzanya. Wow. Kati nali nakakimenya those days. Jukira ntambula mpola. Nalina okutambula mangu ngende mangu ntuuke bagendo biggala nga ndye. Otuuse, true. Ne baggala nkyali mu kkubo nga tutambula buli mu taxi n'agamba what? In fact twagambe omusajja abadde ki? Eggwanga balisiba. Abadde batandika okudduka ogenda mu supermarket okushopping ebicere but somehow we survived. So mbadde nkulaga nti era twayitawo mu corona. For 2 years. Kubanga nze natuuka n'okwetikako emmere ku mutwe ng'ate ntambuza bigere. From village up to Kitezi. Kuki? Ku shoulder one. Shoulder. Neisita. Nanoonya engeri gyemproviding abantu bange balye babeewo. Yeah, true. Era nagamba omukazi obanga onoonya ensonga ezikunobya otambula ogende. Osooka nga n'otola n'ogamba bwe twayitira mukono omusajja ono yali ki? Olwo buli musajja lwe yasinga okulaga ndi musajja. Ate era lwe nalaga mu maka agamu nti siri musajja bulungi. Kubanga natuuka n'ennemererwa omukazi ne mugamba kojja wakola mu gavumenti. Ye avuga ku motoka ya gavumenti lwaki takukima n'akujja mu nyumba n'akuzza ewammwe. Yali mu essentials actually. Era nga bwe namuwa advice mu busungu era bwe yagamba kojja we ne bamugjayo. Era ne tuteŋŋana. Korona yandese abakazi 2. Banyiga bunyizi. Oyo omu n'anta ku ekyo owookubiri gye namugamba okugenda awummulire. Jjukira gyali myaka 2 era gye yafunira omwana n'amuzaala. Kati nendaba nga sikyalina nsonga lwaki mmuzza nga yazaalire. Kyokka ate mu korona nange neeyagalako n'omusajja omu omusulo yasindika mukazi we mukyalo ate nze nengenda mu kyalo nensangayo omukazi oyo. So corona babies bangi nnyo bemusitudde waka wamwe nga si baana bammwe. Era bo bangi. Okimanyi nze nyinayo omwana COVID. Erinnya lye? Bamuyita COVID? Anti akabuto mwekaafunikira. Kogwe COVID. Butereeva ate sitaba COVID nze nandisinga nnyo oyo omuwala. So kiki nga tugendako ku topic yo nti temwetanga ne mwejjawo. Depression is there. Ekikulemerera omusajja manya nti ate omukazi kigenda mulemerera nnyo. Kikimwera nga kyembagamba muli mu kusasula abo fees wa second term abaana basobole okuwummula. Abasajja mutobe nnyo muweeyo that balance. Ne waba mutono atya ne contribute. Toleka mukazi kukigamba mwana wo nti nno tosobodde kufuna report yo lwakubanga taata we yakoze eki. Abo abakazi kye bateeka ku baana abo kigenda bayingira obwongo bwonna mu maaso eri akugambe ni nkuyambe ki nga watusuulangawo. So noonya akatono konna k'osobola oweeyo. Okiriyalinga fees. In fact oba osobola gendayo ku wenyini ku ssomero okiriyalinga era obajjeyo. Mwenna abasajja abalina ku mwana ng'aliko ebwewe kakasa nti weenyigiddeko mu holiday eno egenda kuba ntono weeks 3 muwe gyenyigire muko mukolere ekintu bakomawo ku Friday aba. Eno Friday aba bakomawo private the other one bakomawo kweri. Oh yeah. Kati nkugamba nti weenyigire muko akatono k'osobola mu busobozi bwo. Kyovola abakola emmere bakola akawunga akawa akapima obupima mu nsawo ennene ne bakola 5 kg 10 25 50 nga bategeeza kale bw'olimu kino gula kino bulimu kino sobola kino bulimu kino sobola kino naye gwe bw'olimu era ddala n'olima paka ne ku kilo paka ne ku half kilo n'ekulema then oba n'ekizibu oba tolina kirala ky'olowoozaako nti naye nze nanyera kufaanana ntya nga siprovidinze kati bw'otuuka ku esitenti egamba nti no bannemeredde ne bwe nnejjawo tetumanyi nnyo kirala kibadde diipa ne tutaasa kati gwalowooza okwejjawo mbu ensi ekalubi. Ensi bwe ekaluba bannange ennemesa okugenda mu owino ne nsaba ku bisaati ebikadde ne mbaga nti muyinayooko ku bagita dead stock. Oli n'aga nti musajja osabye ng'okyafa nabo nomuga mwana bizibu n'aga jja tugenda wali olondemu ebisaati 5. Olwo ne bagamba buno waliwo mbu abagenda mu butaletale buno bunabaga mumpeyo ku obuntu obwo obulemeddewo entula ezengedde ebitungulu bye balonzeemu ng'ebibiri ennyaanya damage naye baba bagamba kan surviving leero
osanga wanantuusa ku kyenkya. That's why mu nsi muno tulina kye bayita kigambo testimony. Yep. Katonda akuchallenge leero ng'ategeeza. Njagala ondabe bw'onzikiririzamu nti nze provider wa buli kintu. Gwe bunaku ng'omugana naye Mukama. Nzisusa. Nga nze bwe mugamba kati Mukama Katonda kitanga ayinza byonna. Nga ntudde wano ne muno omuzaanawo Dodo. Gw'omanyi ensonga lwaki wasalawo leero tube ku eno show. Ntaasa abantu ba Dodo bano bafanizi be bajje ku Labonita 27 omwezi gw'omwenda balabe neme kunyiga nti Katonda tonkolera. Okay. Mukama ne yanzanyo ne yanzeege bajje bangi. Dodo nsabira abantu. Gamba abantu. Muje muwagire Uncle Myers. Bame muje supporting ale mekudayo mu kyalo ayina families 3 ez'okulabirira abagambe jene eya arts abadde mu arts for 25 years. Era genda bawa amagezi gabwerere. In fact, abamanya bamu like such a the fact that you've been in this industry for long. Abamu gaba amagezi baba galoso kupasa sule. So korogena bawera na bwere. And actors we are preachers oba we are healers ebintu ebintu biri. Bwogenda kujja n'ekikusumbu watu kuzanyira production eno tukuli living ko stress obeko ne byogirondamu. Omuzanyo guno abasantiri bwabakabwako obumu obwensi fe gye tukuliye nzo manyi fe tukirizibwa okutonda wensi. Naye gulimu ebintu ebigudde mu bulamu obwa bulijjo social life bitugutaddemu nga tujja kuyamba okumanya bwe bakivunuko manyi batugamba wofunanga idea n'ogiraba obulumi obugiri mu challenges ezirimu nonya solution. Okay. Then how do you heal? Bamanzo chigwamu ekyo. How do you heal? Netukuwa. Netu preaching and you heal yourself like this. Ate chigwa. Ate no ba successful. So, mujje mulabe ko basantiri. Eno production yigase eyina drama, music, abayimbi we bali bagenda kuyimba, eyina ne dance, ate eyina ne comedy. Okay. So, byonna ate nga biri extraordinary. So, mujje mulabe. Mujje tunyumirire wamu. Mujje bikole. Dodo, you are invited. I have to come. Show ziri bbiri yesawa 8 paka ku saa 12 kitundu then ne yesawa mpaka ku 4 kitundu ezekiro. So ojja kusala ojjo yagala jenje okuwati ticket. Mamuti abanjagala je ne mukyala we. Bakola nika ne mbalaba mbifaananyi. Na yesa sidanga simulabanga ko physically. Ate sagala mukyala we mulabe. Bo njagala bajje bandabe nganzanya kuluno nga soogera bwogezi. Balabe Mayende in another character. Abatya. So theater Labonita 27th luliba lwa Sunday shows 2 mtwale 3 ku 5 ku 10 tickets nze nzitunda kenyini situmye nestukide. Onyiga 0704 40 0060. Okay. 0704 40 0060. Nze ne nkusanza ticket yo woli ne table emyonze 2. Mwina eni mugaga who can buy a table? Like, can you talk to your sponsors? No bagamba Mayende. Myers has a show. Waliwo ne kyenina. Omugagga waffe mukwano gwanza okubatalaba nnyo bino bintu. Naye nga Mayende asobola okumpagira. You can buy tickets nze nenzigabira abantu ne bajja. Olaba bofuna blessings ewa Katonda. More mentions as well. Yes. Nze nenkwa ku channel zange ne wali ku screen z'omu theater n'ebirala ebidirira. Okay. Today nga nzija wano, I wanted to talk about something. Ekyannumye wadde nange nkikiririzaamu. Why do you read my brains? Yeah, because I know most men were actually defensive. You're not the only one. Nebagamba nabirabye kubanga ye yatadeko ne disclaimer nagamba bagenda kugamba nti no mukono nabakazi bawe, but this is the fact. Nagamba bw'oli n'omusajja gatakulabirira naye ng'okyagala obufumbo wa relationship nga toyagala buvaamu n'ofunayo side sugar daddy or whatever nga that person can provide. Honey, cheat because women are selfish. Cheat, look good. For him, he's happy, looking good wherever he is. Nagamba nekirala. Nikasi ngombuza nongamba yeto mama chala. Oya noga mama kaviringa kachuse. Nga nkulima nga munange muganda wange. Batu ngadde sente za kabina. Kibina bichi nengamba kandi fekolere njala kanzikoleko because muli selfish. Sagala kumwogerako ng'omuntu because yayogedde. And most women were actually bawagira. Oh yes. Kankubuli. Nene kinewunyisa mu abasajja kyabalumye ne muyomba negamba era nze netegera nti onyenda ko sijja kusonywa. You men have that line, eh? Abakazi pesa mbuuza lwaki tebalisiba mbituli bibiri. Era bw'olisibamu essaati ekyuka eti tebateteredde era ekulabisa bubi. Ekyokubiri Katonda mumumanyi bulungi. Yes. Mumukiririzamu.
Mutu alete kale lyagamba nti toyendanga. Kalate mutuma abantu nti yenda. Tukimanyi bulungi mbadde mukikola. Era nze omu ku basajja abataga nti mwenda. Ngamba mwende bintu byammwe naye kati ku mulundi guno let the government license it nti bakyala bafumbo bonna bateekeddwa okwenda era ne license ino tugibawadde because mubadde mukola ki? Ono yabagambye yabajjukiza kukinyweza nnyo okubeera mbadde mukikola. Abakazi bangi nga beeyogeza akangombo kano mbuteri ntamwetula ku siga limu. Olaba even ne gas ayina obusiga busatu nga atali so modern. So already mubadde tumanyi nti muyina abantu bammwe kati munyweze kinyweze nti kitongozeddwa omukazi wa maka abiri asula eri n'asula n'eni. Because yakibagambye amanyiddwa characters ze zazayitamu ne byabeeramu era kimuyambye kimuwadde ebirungi. Naye omukazi tali entitled kufuna birungi ng'ayita mu bitundu bye byakyama byokka. I'm talking now to my girls, my daughters who are still at school naddala senior 6 okukkirira aba university soogera namu. Omukazi tateekeddwa kufuna birungi ng'alowooza kubijja mu bitundu bye ebyekyama oba eby'omugaso. Abiteekerwa bijja mu brain ze na energy we. So bw'otula mu maka ga someone nakugambye gwe omukazi bw'oyenda oba bw'okiyita nga bwe mukikola. Ofi ekisooka bwe naayogera STDs ogenda gaga omusajja tozikwata mwezi bakwata mangu. Ekyokubiri oweebuulwa ekitiibwa kyo kifa. The more they sleep on you ekitiibwa kyo kinaabuuka because fe abasajja twenyumiza muti yaba baaba ku aya ekyo kyolabe kiki maama kiyira kali nti yaba ayagala okutestinga kiyira oba si ekyo nga nti maama kasukali keekawolo keekakira ffe twenyumiza kati gye tukoma okwenyumiza nga ffena tufutukanga tukuyitamu sayidi awo obadde ku aya obadde otuula ng'ekitiibwa kyawo kifa nti yooyo n'abasanyusa yooyo n'abagabanguzi wa kuno. Oba kitegedde kufa abasajja ne bwe twenda kizibu nnyo ffe abakazi otusongamu emmwa ne baga nti oyo naffe mutwogerako nti oyo atayisa sikaati naye oluusi mutwogerako nga mutya. So mwe musaasanya kitono amawulire ate okusinga kufe we tubasaasanyaako. Ekitegeeza omukazi teyakkirizibwa kwenda kyova olaba ye aweebuulwa ate ekitiibwa kyo kifiira ddala nga bwe nagambye kuggwe kennyini ng'omuntu nawe oba weewulira nti nswala ne kifa ku mwami wo gw'okiitingako nti oyo atamalaako omukazi we agenda n'ebweru n'asanyusa ku balala ne kifa ku kyalo ekiwammwe gye wava be abaana b'omu buso n'abeegabye bannamyegabo ne kifa ne ku bazadde bo nti bebe abaazaala ekireebereebe ky'omukazi ekyendera mu buki. Olaba nti okwenda kwakkirizibwa ali yekka kyendera mu buki mu bufumbo. That is bad. Naye ekiddirira kiki omusajja bw'amanya nviira tambula kola otya ate ku mukazi ne bwontegera nnyina n'abaana mwenda tosobola kuŋŋamba tuviire tambula ogende. Newe ntambula ne ŋŋenda nzimba wala ne ntuula ne bali ekitatera kwapeninga ku mwe life ebakosa nnyo. But what I'm trying to understand, this generation engage evolving abikyuse. You're not taking care of me as a woman. I'm home. Oyagala nkole nti lwaki oyagala nsibuke. Tewali musajja atatekinga care but ekizibu ekiriwo kiri kimu. These women ab'ennaku zino bw'oba be bayita ba gladius muli so greedy mwagala ebintu bingi muli gakiri mululu. Mwagala bingi ng'ate ebingi ebyo nammwe mwennyini bazadde bammwe tebabi batuusaako ebingi ebyo byennyini bannyina mmwe tebabiwa bakazi be bali nabo. Lwaki onsaba by'omanyi ne mwanyi okutabiwa bakazi baali nabo? Nsabaako ebyekigero. Kati men provide ne bawaayo kye basobodde but you like a lot because mwe kwegomba kwammwe baakubawera mu level ndala. Enviiri ezo ziraba z'olina abakazi batudde okwo ku screen bazeegomba naye nga mutuufu akakasa waakolera tazisobola. Kati kyava Mayende njogera ebigambo byange n'azindowoolezaamu nti otyo ng'eza ddodo z'ayina kazimpa nange wuunazze. Kakati bw'ozinsaba nakugambye dda bwe tuba tulina amaka tusooka kulowooza bba abantu bange bafunye bye baagala ndyoke mpe omusege gwange oba kyakubbali wange sayidi kiiki. Oli side plate gwe oli mmere envandirwa ne bootaba ku mmere egenda mu maaso. Omukazi ono gwe beeyendako obwenzi eba kivuuvu ne bwatabaako ku mmere tugirya. So si kirungi abakazi okwenda newankubadde mukikola nti mmwe kibayisisaamu amaaso nnyo. Ekirala kyonoona ebitundu byammwe ebyekyama. Okwenda ennyo buli musajja abikozesa bubwe eri abagunzi abafuntuzi abachokozi abakabazi abasimaguzi ne bayita ba kifiiriza
Mwera abasima guzi. Kati mbuulizako ku bawala babiri basatu banabo omanya abeega bangudde. Ugenda kulyanga bakuwa stories ezindi. Dodo. Nakwata emiliyoni naye nali kusaamu nano gwekyo nali katono njite. Olide ngoli muwonoonyi. Ekitaba kuffe ffe tetulina we tuggwerera wadde awakendeera. Newankwale tukutuka amaanyi ne ka prostate eyo maaso mukulu katukosa naye olabika aluvannyuma naye mmwe mukutukirawo. Mukazi gwe bakozesezza ennyonyi akutuka. So ebyokwenda tebyali bintu byammwe olw'ensonga nti nno mmweki ebitundu byammwe Katonda yabikola biri so soft. Bwe biba bimanyidde byagala eyo gundi yammwe ekituli omuyingira ekisumuzo bakiyita bati keyhole. Mwamanyirwa kuyingira mu kasumuluzo ke bakoze nga kabunnyo butono. Mukama nagagweka ke kanajyamu kakano n'ogyoletamu essumuluzo. Bwe balinyolera eri munda n'eryonoona, bwe balinyolera eri munda n'eryonoona. But that place is elastic. It is elastic but inside deeper munda mu kyo mwe kifa. Nze ayogera nawe njagaddeko ku bakazi abaagadde ku basajja abangi n'okizuulyawo day one. N'ogamba ha! Era n'akugamba and you also going to run away. Ng'alaga nti bazze bakola batya? Badduka. Naye nga kyava mu kwegabula kwe. Because Katonda buli mukyala yamukola bubwe. Era kyova olya mwe mutubuuza ekibuuzo ekyekisiru naye mufaaki ffenna ffe bamu nedda nnyabo si mmwe bamu. The housing is the same. But Deeper munda muli balala. Eyo lesson nayo ndikomawo bwayo. Era ffe abamanyidde katokosa abali experienced. Tukozesa kati akakana bwe nkakozesa. Ate si bwe nkozesa oli omunene yayiseewo webbina. So akatono kakozesa bulala. Bulala. No munene. No li bulala. Because this one bwe nkakozesa nga bwe nakozesa oli now this one I'm spoiling. Nkonoonera ebitundu byako. The other one bilala. So mbasaba ekigambo kye babasizeemu nti nno abakazi mukkirizibwe mwendeko nammwe. In fact wali abakkiriza olide mbadde mu kikola si kirungi bw'oba owulira ng'olulimi tebwagala kendera oli oyagala kwendako yendako ku muntu omu but kiri kye mwekwasiza nti because men are not providing tebawaayo byonna byekolere na mikono gyo na sweat yo. Tewaliwo we basaba mulimu ne bakugamba nti gwe abasajja bokka. Women are driving buses, women are driving what, women are building. Kola ekyo ofunemu sente obyetuuseeko bwe weegomba ebintu nza byembulira abaana bange eka bwe weegomba ekintu okyetuusaako. Nze nyina omulenzi yajja n'aga nti no muzeeyi ku Rivers Party najini gye nalabye ya mitwalo 10 naye oteekereko ne canvas ya 8 konze oyagala 2 nti yes ne mugamba oyinako mmeka. Ate nga taata wange akyali ku nsassa konze nze neegombye eki kuva kwegomba bintu ebirungi obirabye ne kaddame n'okakwebera bulungi kati sooka onoonyeeko ezimu nkwongereko. Omuntu weegomba ekintu akikolerera. Nemwe you want men to provide each and everything. What are you supposed to provide literally? Yukukwane mukazi nakusanga ng'oyina emmotoka ya Alphard ekitegeeza ono omuntu wa famire ate omukazi nakusaba akamotoka naye akake. Nga tulaba already nina ya famire. Nina famire kati nze nkole nti. Mwe tugenda ya famire. Nina nnuwa gy'olaba. Ate ogamba muno bankuwe bampeyo nange emmotoka kati nkuwe yiye ey'omu yaki lwaki si yembadde nayo nga njagala ey'omu. So musaba bingi ne muyitirira ne muluvuwala nga mulowooza nti bazadde bammwe ne banyina mmwe n'emikono gyammwe bigiremye obbatuusaako mugenda bijja mbasajja so ne mugamba ate nga solution kuwaayo bitundu byange bya mubiri bampe biri. Kati omusajja in return bw'atakuwa nga bwe wasuubira kyova ogamba noono kamuveeko nnyongereko muki oweebuuka. Bwe gendako njagala okola experiment Dodo nkuwadde gendako be bayita ba Subaru guys. Ojja kulaba nga Subaru nyaze baka ku muwala ogwa. Si woka gendako mu bifo ebibira abavubuka abangi oba ku ludo oba ku kiwe bakuŋŋaanirako oba ku pool table oba ku border stage. Tewabulawo omuwala gwe banyumyako nga bamwagala abantu 5. Wabula omuwala yayagala omulenzi ogwo bonna babeera ku kimu nti oliko akakazi baaba. Kubanga keekuuma ne kaba ku yeki naye senga abo bonna kaabayitamu singa owulira kiggaali ya bonna bwe bagyogera. Mmwe twakimanyira nti omukazi ye bwe yeegabula nga tugiyita malaaya nga tugyogerera. Ekitaliko ffe abakkirizibwa okwenda ffe abasajja Mukama yakituwa. Kubanga yagamba nkuwadde ensi eno ogikulembere n'ebigirimu. Katonda yennyini n'ayonooneka n'akola abakazi bangi ng'ate yagambye omusajja ki omu ki ekyaddirira musajja kwagala kumatiza bakyalawo bonna and we look for money ntuwaayo ekitono kye tusobola then ebiddako naawe kola oyongereko. So abakyala temwenda mugabeeko otutono naye temwenda. Okwenda omanyi kiralamu kitegeeza 1 2 3 up to 10 or 30 men. Tekitegeeza bakirigabako katono.
Fatu bakutula no mbiri gwa mate gusobola kusitula buli musajja gwe wasitula owekibuto gwositudde makanika gwositudde ani makanika bwakalakata nze sibwe enkalakata njukira nze enkola mbya kompyuta kwasangalo kati nze ne muti yabe enkalakata yafe ya soft twamanyira bya bugalogalo makanika ne womugandi nno kale kakoko finger kokakoka ogugalo guka gwakuletya gwonna gukalabula bitya okitegedde kanyama sibwa jjo kalakata omusambi ompita sibwa jjo kalakata kuba bamugamba ndino talina kuluzinga energy buli kaseera yongere ki energy kati togenze gwe kukutuka kugwao njagala ombuli malaya yatandika nga malaya mugwekyenda nakati akyali naye ate omusajja yatandika okwagaliriza abakazi nganze natandika mu 1991 nakati nkyabiriko so mwe mukwana mpaka we mulifa omusajja kukowa ka sex at 99 wanji pesi yegende kendera takyakakolera ku pesi nga bwe yali naye asigala akyakaagala at 99 kwata google huyo mubuuzi ate no munasoba n'okumansula ejjerizala at 99 mbimanyi naye olaba mwali ku 45-50 wekibalya omuyingira mweri gye muyita meno bitya menopause yes olukutuko olulaba olubeeraawo omukazi n'asogonyoka n'ezikono nga zonna aziweeka nabuweesa ati ekitaba kuba men I'm making 55 next month naye laba emaali tamaki eri ayise nseka ebinyuma sinnakola bubakko so temwenda bannyabo baswiti naddala bawala bange mwenna abato abasoma okwambuka temwenda si birungi katwala omulego nalabye awo yayogedde nti era nakalabe nengamba ono mayezi yennyini ono yeta mayezi yennyini sebo mbulwaki omukazi omuwala yagameze ngenda mu kirabiro nennaaba nenjoza my undergarments bulungi and then you also do the same nogenda nonaaba nojja mu box ate nogisa and you want me to wash your box and yet abasinga muli bakyafu nagamba tekisoboka do that I also do me so lwaki tamagala kukozesa zi boxers bw'oba ogeza okulaba toyoleza ddala boxer wasomako ku geography ojjukira ngaawe baateeka nti ki ne balaga kano kabadde kategeeza leerwe kano kabadde kategeeza lake kano kabadde kategeeza river obijjukira mbijjukira what is the key of marriage tonga mbuno woman s e what sex and which government keeps that key for you kiki ekikukuumira ebitundu by'omugaso by'ofuna ku musajja era ebikufuula omufumbe wuwe under what socks vest underpant tewaliwo kibikugaana bimwoleza ebyo buvunaanyizibwa bwo nali mbiwuddeko nga banaye basinga babibuulira togeza ne weenyinyala ebintu by'omusajja eby'omunda ekitegeeza aba tosobola kumwoleza underwear olunaku olumu lwali lwala oba lwalifuna akabenjo baki togenda nga nakumunaaza bitundu bya mugaso there is someone gwe manyi kati boda yamukuba bamunaalizaawo mu ntebe okugulu kuno kwamenyeka kubeera buli kaseera kuli ku mmeeza bwe kuti kitegeeza gulu bakuseeri katono ne bamuyisa muno akangwe mwonna muno mu bitundu by'omugaso anti bw'oba wakiyiteeka mu bwongo bwo nti omusajja wo takwenyinyaza mwoleza kapaleke era ne waali bwatuuse mu buzibu era toli ennyala nga nange Doddo ng'oli nakawere nsobola okwoleza akatono ng'oli mulwadde nsobola okwoleza akatono because kati oli mulwadde nkola ki nkiraba kyekiina kyekinzijako wabula gwe sikukiriza kandekerayo ate nze nsobola okukakulekerayo because bimu ku byakuleeta wano toteekeddwa okwenyinyala wabeera key to your marriage uvaako ki bw'ogikunya n'okamula n'oyanika abakazi abalala babutujja namu bujjamu wano nga twakayingira mu kisenge atwala akolera obuntu obukuuma amakolooza bubeera bunene ke kali ke nakugamba ejjo kagambo kenaga nti byonna tubikole naye otekeyo naye mukazi wange yaŋŋendako naye ye yali ayoza ne kwandaweya ne sokisi ono bwe yatakola ki era nze nali ŋŋambyeko omuntu omu ekigambo naŋŋamba nti tonjulizanga mukazi wo if she was good lwaki sigo okyali naye kati nemugamba kubanga ndabye kootasobola kukola ng'ate nga nkamanyi oli yakanjigiriza abakazi be bakakola era kati okuva n'wale naawe kankolere oba tosobola bafazaali yadde so washing your husband's underpant si blasphemy manyi blasphemy eno mbukatuliki ekibi ekyenkomerera ekisinga in fact sakirigo si sakiririgo it is a must do
because bimu ku keys ezikuuma marriage yo buntu obutono obugambisa nti atuule mumulowooza kufumba na biki abutonotono obwo nzuntu ayinza oga nti anayala akaliri baaba ye namukkiriza njoze emisolo gyo gy'osibye otanaabye eyo manyisa mavyu bendono nva kukolerera baani yensi bwe mbadde nzija ettooke ly'enyumiddeko ery'etaano nirijja waka wano mwanyoko yaliguze ensawo y'amala gy'enyumiddeko ey'e12 mwanyoko yagiweereza oba kitaawo kwegamba yoza buli kimu akasawo ka sukaali aka KG5 kagula emigga 22,200 nva giwayo era tukataddewo wali paketi ye nga nerikanaana kenda nva giteekawo omuti gwa sabuni gwakakaga weeguli buto akadomola kesa tukayingidde siina bwe nkuyita kinene kyadda kuva dda okuggyako maama wabaki kati gwe okunkunyiramu buli bwokka nze atuyanya olw'okunoonya ebyo byolaba mufumbira ebiteredde owulira ofwa nkujooze nnyo nkulinnye ne ku mutwe dodo munyweza obufumbo nammwe oba obuntu mbukole abakazi mwoleza abasajja stockings mubooleza underpant ne vests bw'akikola ku lulwe n'agatyo nga bwe nnaba nukanka kulyemu it's fine bw'akalekayo kooze nze era mbikoleeka olumu ndekayo olumu njoza olumu ndekayo olumu njoza bwe nti kyokka era naye singa mbadde ngenzeeyo wakuba takikola singa mbadde ngenzeeyo ninsangawo ng'akapali yakaleseeyo nsobola okukooza naye tabikola biba yabikozedde kati gambuuze tolina kyovaako osigala onywezeza bufumbo bwo mbunyweza but I think it goes back to a man who is actually doing his responsibilities. Ne bw'aba tagikola nnyo responsibility waliwo ebintu bye tubagamba nti no drive the man omuze back to their lane nga omwine ebintu by'enjawulo by'omukolera lwakuba mwe mwogera ne mugaa nti tebajjukira ne wamukolera ebifaanana bitya you want me to worship the ground you walk on when you literally do nothing. What is that nothing? I'm literally the man in the house. Sete zo siziraba kusimana joziteka and you want me to even go ahead and wash your clothes. Oziraba nga zikola ebintu ebyenjawulo abako. Unazikoleza. Bana ngo wawume najja. Kakali kati wa token. Nenjuwako. N'olabisa byonna byoyagala. Owawoota ne bajja nengerayo nenkiriyalinga. Development fee okukitundu ne mukiriyalinga mu njugu webaka bwebasi. Security fee nenjiwa gwe woli bubezi. Bana oyagala nkukoleko nkutuuke ne mu byenda. Wewe obumu nawe boyina okutuukiriza naye ebisinga mbikoze appreciate kulira so mulimu obunduze benga tebubatira maka nga waliwo n'omukazi omwe yagamba how can you eat then you leave the plates ku table mbonze kugirewo as if tolina mikono bannange ovaako kinnakyala who brought the food? I brought the food, but that it doesn't actually make you lose your manhood if you dislodge those dirty plates off the dining table. Bema ntambula nga nzira nga kyengenda ku kiyipisa mu ffumbiro nsobola obbisitula. Ne bwe mba sigenda gabi bijjango gibwe ebintu bino. Africanist bwetyo bweri Katonda bwe yagikola. Temugula nnyo bintu by'abazungu ebitali culture yaffe. Africanist bwatyo Mukama bwe yagikola. Okujjulira oyagala nkujjulira. Butereevu. Ira tunze bonte era wemerawo n'otununga woli toyina birala by'oliko nti oba oli mulwadde oba oyonsa mwana biki bw'ogiteeka waawo n'otagifaako nange njitunuulira ng'olaba wende njitunuulira ate kati anaalumwa enva eziba enzigula ezo ze ntandika nendi enva zokka come and serve mbwera ng'ebintu biri in front of the table yes okujjako ng'eri kugundi kukeno serving plate engazi ne bwe bekyali mu dishi nedda nnyabo so in the mornings enkeere nkufumbire breakfast bw'oli mutwa tewawulira Luzi bwe yagamba nti ekiweeseza mukazi we Sarah istol emmotoka kumufumbira kyankya bulungi n'amuyita nga muliri ng'ekinkya kyayidde dda I can do that to a man ngamanya ina potential a man who has been responsible but if you're useless you're broke. Why do you think that a man is useless? Yes, a very useless. Ani yamukukaka to one name, but that's a problem. You guys lie a lot. Obadde omanyi mukukwana tulina kwogera ki? No mwogera nete mulimba nnyo. Kuteekawo birungi oyingirewo. No, I understand, but those who over lie. Mulimba limba ko nengalo kyokola. Ngamba my mind is trying. Nze to a man who is useless. Ombuulire ndabe bwe mbitereeza naye tomala gaveri n'ogamba opaaluuka. So, Dodo, njagala kugambako ku bantu bano. Bagambe nga batumaliza. Nti basweet kikwano bange mwenna. Abadoda baludde kuno nga mutulaba n'abanda biri ku Mind Quick Media n'abanda ba ku Wonderland Entertainment Limited mwenna mujjesa nsaba muleme kunswaza nsaba muleme kulinda Mayende lwalifa mwenna mudduke bulemezi Mayindo muziike kulo temujja nakola muziike mulimbiteeke embizi muzirye bia mumunywe mugeye kati temulinda ku olwo
mujje ku luno munsanyuse nga nkyaliwo temulinda kuleeta bimulimbo eno kampuni era Mayende tuyinza butamuwa because he did with us akalango ne kampuni nakunyigide nali nkozeko namwe akalango nenzira ne mbasaba sponsorship ne mungamba unfortunately the budget whatever mwe kati ate mukuziika olwo mulyoke mwazunzisa akamuli mukanake kamuli akavudde mu bagundi ebimuli ebyo temubindeetera kunziika in fact mukunziika bwe mba temusobola temujjanga ne kati mujje mu theatre la bonita mumpe nga nkyali mulamu ntegeera nga nkyassa mwenze munkwatire ye 3 5 10 mujje muzimpe in fact ne kuolo ku stage olinyeko nga nkyassa ogambe nze malinde njala kweyama okuwerera abaana bo nga wende nzise utandikeko so sikulina nga nafa atashubali ntino webo babyeyama ng'ofudde tiba bituukiriza naye nga badde baagala showbiz kati yangu weeyame nga nsobola okukubanja so boowerera nga njagala bazayo ku Monday sinnalaba so mujje theatre la bonita 27 September it will be a Sunday nationals 2 eya sawa 8 emisana ne sawa emwekiro waliwo omuntu gwenjagala mu nswalize nerinnya linsobodde ogera bamira Sharom agambye aninze ku Monday ya 28 nga bataddeko akagambo it ended in tears but I'm celebrating 25 years in media and performing arts nkoze emikwano mingi kati mwe emikwano mingi gye nkoze mujje muswaze Sharom ku Monday agambe it has busted kikoze kitya kyabise so mujje bakwano banga abalungi tulabe bakwano ba Doda abalungi production eno gye tukoze ennungi eri edutaining and educative yes so mujje mulabe mulimu ensonga zammwe in fact nakana akokwenda nako nkaboze tulabe njakola mu bwe tubabuulirira through art ogamena abasajja bana babakula bazze nti baba muzadde abane bali ne watagamye mukazi wo kale gamba muntu mu family oba best friend natemuleka bulesi baana mutyo nga era mnyongere mbagambe no bagamba muwerera abaana bamwe providing era abaana mwe ng'obusobozi bonze nabagamba engoye obugoye bwe bayimba obuteteeyo bwe 1234 gye buli kyokira neeno ku bench wano kawali ebiteteeyo byesatu kyokate ne kugula nimbiri wali ebiteteeyo bye 12 kati londa bwokola ki naye omwana wo muweeyo ky'omuwadde tomalaga muneka abaana baddodo kikazi kyattu kino kirungi kiri ku byakyo n'okikwana n'okifunyisa olubuto era n'ogamba oli happy nti ozadde mu ddodo kati uwo mwana wo Doda alime kukiraba bula muwenga bw'osobola so mbalinze kwolwo kale thank you Myers kati booking a ticket oyine number tickets munkubire ku 0704 40 0060 mami muti abaka nango jja kampako for tickets temusaba mulala nzisina wengama mbosimanyi yisa mukateka kugundi onyege *16 buni nedda munzi bisabantu kuba yange yenyini 0704 40 0060 ticket ngenda zitika boli wala zikusangeyo abe wala mwebenteddewo show y'emisana munjagala mwandyagadde okola ku byenkola naye mugambe ebyo ekintu tubikola ki n'aba eddiini emu waliwo enzikirizeemu eyansabe kale kambogera ba Adventist abalokole nemugamba nti tetusobola byakiro bibaamu oluusi okunywa ku kabbiya ne mbaterawo show y'emisana so do not disappoint me come in number 0704 40 0060 ticket ngenda zibasanza gye muli ngenda zibatuusaako we muli bwe tunaba tumaze okwogerako n'omuntu omulanyiza n'obategeeza ekifo ekirala n'asanga tickets kale see you there will we be there yes ngenda kujja nkubagire Myers ekiro those I don't keep time but I'll come and that by then I love moving at night so ate kino mukiyige nze ndi wa theatre yedda tetulinda bantu kujja kuwera if you buy your ticket nga twagamba ntino 8 kitundu tukuba anthem you start emu kitundu tukuba anthem because gwe twakubuulirawo in time nolema ndine mikwano gyange ba comedians bangi sagala ba mentioning amujja balaba mbulango abayimbi wafunye abazanyi ba movie n'abaki abayimbi nkyayina batono olw'ensonga production eno si y'abayimbi nze Mayende njaguza nze okubanga nzanya yaba comedians so abayimbi bagenda kubaamu nga Mayinja Stabwa Natolo Haruna Mubiru Kabuye Semboga Bruno K Annette Nanduja Justin Nantume Saman Sophie Gombia and one muyimbi eyangambe do not kulanga me but I will come and perform because ajjukira kyena mukolera ku Dembe FM waliwo muyimbi omu nina kyena kolera ku Dembe FM naye yagani no mpesa ne suspe ne bansala n'emitwalo gyange 10 namuputeka ku power play olunaku lumu n'enkuba oluyimba lw'emirundi 8 kyala kusima waddi nampita nanga nti nalidde they penalized me for you naye omanyi kye wangambye talk to my manager I won't talk to your manager do not come to my show
and I will perform. Ate ogenda kugwa. Ojja kukka. Pozinga silver bugi ojja kukka. Gwe wanike nnyo. Unless you give me money nembivaako. Oba you buy tickets nenziwa abantu. Okolimye. Bampa kasasipe kululwe. Kusini wali omumanyi 9 days consecutive ate nga zinsalwa ku musaala naye nga nkusingidde eki wadde sente olidde power play bimanyi ebya power play kati naye gwe sebo nongamba nti I talk to your manager kale muyimbi gwe sigenda kwatula linnya niba otaneetondera ogenda kugwa amadodo ne mutyaba babayi Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.